Ababaka ba Parliament basisinkanye ekibiina ky'obwannakyewa eky'ebyembalirira ekya Civil Society Budget Advocacy Group kukubaganya ebirowoozo ku ngeri y'okumalawo enkola ya banka z'obwannannyini ey'okusasuza bannansi amagoba amangi ku ssente eziba zeewoleddwa. Neje buli kati banka z'obwannannyini zisasuza amagoba amangi ku ssente zeewoleddwa wakati w'ebitundu 18 ku 24 ku buli 100, ekintu ekikotogedde emirimu gy'Abannayuganda n'abamu okutwalibwako ebintu byabwe olw'okulemererwa okusasula banka. Ababaka ba Parliament bategeezezza nga bwe kitali kya bwenkanya banka z'obwannannyini okujja amagoba amangi ku ssente ziba zeewoleddwa omuntu yenna, era y'ensonga lwaki nazo tezikyafuna bakasitoma bulungi nga naddala bamufuna mpola banguyirwa okwewola ssente mu bannaabwe olw'ensonga nti amagoba gaba matono. Omuntu omugamba nti genda weewole mu banka agamba ekyo sikisobola, kivaamu kyeki agenda kwewola mu bano bakafuna. Abantu bonna abasuubuzi balimi bonna ensonga ebakwatako ssente ze beewola mu banka amagoba ge balina okuzaayo mangi gayitiridde. Ye omukugu mu by'obusuubuzi Dr. Fred Muhumuza agamba nti banka z'obwannannyini ziwalirizibwa okwongera amagoba ku ssente ezeewolebwa bannayuganda olw'ensonga nti nazo ssente ze zikozesa ziba neewole nga kw'otadde n'obuvunaanyizibwa okusasula abakozi n'okulaba nga zisigala zikola emirimu y'ezimu ku nsonga lwaki amagoba gaba waggulu. Banka nazo ziri zeewola ssente okuva mu banka y'eggwanga Central Bank, ezimu zizeewola okuva mu bantu abalala bannannyini ssente ku ssente nnyingi nnyo kakati nazo zirina okuteeka ku bantu beziwola. Ababaka we basinzidde ne bakubira gavumenti omulanga okukola bukubirire okulaba nga banka y'ebyobwegassi eya Uganda Development Bank eteekebwako amaanyi okuba ng'ekozesebwa kiyambe ku kujuna banneekolera gyange okufuna obusobozi bwa ssente okwongera mu mirimu gyabwe. Twakatambulako emyezi kati 3 tenaba kutandikawo, kati ekyo nze ku lwange ndaba waliwo obugayaavu awo. Kwa twandibadde tutandise kati banka okugiteekamu abakozi okugitegeka kale ng'omu Desemba awo etandika okukolera abantu wadde ssente tezimala naye eyo nnungi entandikwa. Ababaka ba Parliament basuubiza okutuusa ensonga ezikwata ku kyamagoba amangi agagibwa ku ssente ezeewolebwa mu banka eri obukiiko bwa Parliament bekikwatako mu bbanga lya wiiki 2. Nakalema Grace, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.